Hatendereza agromiswe ekitaffe ettonda ne mumanamugereka abangu bwangwa mu bwangere bwabwo bogombogo kyewaggula erizala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza bakika na mwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo weewaawo nsuubidde nti kati ke kadde okubeera nga mbawaako ku information eno mu matobotobo tusobole okubeera nga mufuna okunyumunguka n'okubeera nga mufuna we mutandikira okutandika okubeera nga mukola ennoonyereza yammwe ng'abaana bannambi n'ekintu weewaawo ebigambo bye ŋŋenda okwogera era nga bulijjo oyina obuyinza obwetengeredde okusobola okubeera nga obikkiriza oba nga obigaana oba nga obikozesa nga entandikwa okusobola okubeera nga onoonyereza ku kiki ky'oli oba okusigala nga bw'oli n'obisuula mu kasero kubanga obuyinza buli mu mikono gyo era tewaliiwo alina kukaka kubeera nga otambuza obulamu mu ngeri gy'oyagala okubeera nga obutambuzaamu weewaawo. Ensonga gye njagala okwogerako ye brief ey'ensonga etuleetedde okubeera nga tutuuka olwaleero ku muggalo ogwatandika omwaka ogwaggwa kumpi n'okutuuka olunaku olwaleero n'okubeera nga tufuna kye tuyita embeera ey'okwebikka obukookolo eva ku ki. Njagala mbatwaleko emabega nga nsinziira mu bwajjajja Kiwanuka okusobola okubeera nga mbassisaamuko obubaka buno musobole okubeera nga mutegeera embeera engeri bwe yatandika. Ekisooka mu byonna kye mulina okutegeera ekizikiza kitegeeza obutamanya. Ekizikiza buli muntu yenna waakukiipingira mu butamanya kye kibeera ekizikiza era yeebeera matrix ebeera ng'ekulimitinga okusobola okubeera nga weezuula ekyo ky'oba oli. Omwana yenna wakeera ku makya n'omuzaala n'omugamba nti ggwe oli nkoko toli muntu era okuba nga obeera mu programming nti nno nkoko ye naye kennyini ajja kulowooza nti nkoko era ajja kubeera ng'atambulira mu bw'enkoko naye nga kituufu nti nkoko si bwe kiri. So ekizikiza kitegeeza lack of information, then ekitangaala kitegeeza okumanya ekyo ensibuko yo kikyeri. Nga we nabagamba nti we twava eri omutonzi oba taata waffe Tonda ne Maama Namugereka nga tuva mu kitangaala ekyo ekimanyikiddwa nga love light, tubeera tuyitibwa oba twavaayo mu foomu ey'obulongo. Mu foomu ey'obulongo eno yasiimuulibwa then n'otandika okubeera nga okola enteekateeka ey'okubeera nti weezuula. Kitwale nti nno ffenna tuli motherboard etudde mu bigger motherboard emanyikiddwa nga Maama Nattimba oba ne sseŋŋenda endala nga bwe tuzimanyi teziri mwenda zokka naye ziri nnyingi nnyo. Ziri nnyingi naye mu Galaxy at the moment eziri free ezigenda okubeera free zigenda kubeera 600 naye waliwo n'empya ezitondeddwa already abo babeera batuuse oba babeera baatuuka mu hierarchies eza waggulu ezituuka ku level
ezaala ensi oba etonda sseŋŋendo ezo. Ekisooka waaliwo olutalo ku Mars wakati wa Matrix era ebadde controllinga sseŋŋendo yaffe Natimba, naye ekintu kino kyatuuka wala nnyo nti nno kyo kyasukka ku level gye tubadde tutuuseeko. Level gye tubadde tutuuseeko ebadde etandika Matrix eyonoonera ddala planet kubanga tubadde mu buwambe. So Mars in process eyo nga Acheon ng'ekozesa kye tuyita dragons ne reptilians n'ekika ky'aba Orions oba kye twandiise baziyita Orions, nga zo zaasalawo okubeera nga ze-experiencinga ekizikiza era nga zaatondebwa bwe zityo nazo era nga ziri the same eri maama ne taata era ye yazitonda nabo baana baazo naye ze-experiencinga naye era abeera we zirealizinga nga ziyagadde okubeera nga ziddizibwa mu kitangaala era nazo ziweebwa omwoyo naye zirina okusalawo nga zo oba mukitegeera. So planet eno etuuka esaanawo weesaanyizibwawo emyoyo egimu egyali gisigaddewo then baagireeta wano ku planet maama Natimba, then waliwo ne planet endala era eyasaanyizibwawo emanyikiddwa nga red planet era nabo abaafikkawo emyoyo gyafikkawo nagyo gyaleetebwa wano ku maama Natimba. Then ne wabeerawo ne planet emu eyayabikayo kubanga zino red planet ne Mars zo zikyaliwo naye nga tezikyalina bulamu, zadestroyingibwa oba mukitegeera, zadestroyingibwa. So eno endala eyayabika ekola kye tuyita astrobelt yo abaasigalawo emyoyo egyasigalamu nagyo gyakuŋŋaanyizibwa ne gigenda nga gigabibwa mu planets ez'endala ne wano ne bateekawoko egimu okusobola okubeera nga gi-experiencinga. So ne tubeera nga sseŋŋendo Natimba twafuna akatiba aka bakatonda aba planet ez'enjawulo okuva ku sseŋŋendo ez'enjawulo naye era nga zonna zaasaanyizibwawo dark forces eza controllinga oba ezizza ezicontrollinga ekizikiza era ezibadde zifuga wano ku sseŋŋendo Natimba. Era Matrix eno eya Acheon ye yaleeta ne omwezi guno gwe tubadde tulina omukadde ogubadde gutuprogramminga era ng'omwezi ogwo babadde balinamu caves oba bases ze babadde basaddaakiramu n'okuliiramu abaana baffe n'okubeera nga babanuunamu omusaayi n'okuliikiriza ku maanyi gaffe kubanga bo tebasobola kusurvivinga vibrations cause ze tulimu, bo basobola kusurvivingira mu vibration ey'okubiri kudda wansi, ey'okubiri yakusooka naye okubeera mu yokusatu ate nga weewali resources then baba balina kuliikiririza ku bakatonda be babeera baliwo then n'okunywa omusaayi. So we twajja oba emyoyo egyo we gyajja nga gi-experience abantu abasinga baagitegeera nti tegirina mizimu, mu butabeera na mizimu baagyewala naye nagyo gyasala olukujjukujju
ne gikola oba ne gyetandika okubeera nga gitambulira mu nnyama y'abantu ng'abantu bafaanagana nga bo, gyakola olukujjukujju kubanga giyina that intellect naddala action ena intellect esobola okubeera nga ecreatinga, kubanga jjukira ffenna tuli batonzi, ffenna tuli batonzi. Ensonga lwaki mwawulira taata ng'atugamba nti nno ye tatondangako kintu kyonna, ye tewaliwo yamutonda era yagabanya ku bumu, then maama n'abeera kwagala nga yayitamu ebitonde byonna we byegatta ebibiri ebya light n'ekitangaala, kitegera we byegatta ebyo ebibiri bye bikola obutonzi. So to cut story short, bajjajja we twafuna nga tumaze okubeera nga tuwambibwa matrix eno eya action, ng'ekuli ya actions, then dragons, reptilians ne orions nga be balinganga abakozi baabwe ba creatinga abantu abaali bafaanagana nga ffe, naye baakikola nnyo mu Europe naddala mu Europe, ate nga base yaabwe yali mu England, ne bakola abantu ne network eya family zaabwe okubeera nga ze zirina okubeera nga zicontrollinga buli kintu, era nga bo action eyo yegenda nga emanipulatinga incarnations zaabwe eza myoyo gyabwe gyokka nga gye girina okubeera nga gye gifuga. Hence gye gibadde giri mu bwakabaka bwa Europe yonna n'ebitundu ebisinga obungi, era ne ba president ne babeera ba America ogenda okunoonyereza nga bonna baava mu famire y'emu abalina omusaayi gwe gumu ogwaba dark forces eyo. Era y'ensonga lwaki mu Europe mwali mulaba nti nno bakabaka baalinga tebakkiriza kuwasa mu bakopi nga beewasangamu okusobola okubeera nti bakiipinga kye baayita royal blood. Yes. So kati twebuuza nga mulya mmere osobola okwebuuza lwaki bajjajja baaleka matrix eno okubeera nga etubonyaabonya okutuusa to this extent gyeze etubonyaabonya. Ekisooka, matrix nga yo yakola shield eya preventinganga oba ezze nga preventinga amasannyalaze aga enjuba eyawa bweru oba kye twandiyise nga central sun okubeera nga eweereza ekitangaala wano kisobole okubeera nga kituyimusa oba kisobole okubeera nga kitujja mu kizikiza. Nga bakola shield eyo nga weetuuka yo ekubako light eyo neddayo. Ekyo kimaze ebbanga lya mitwalo ndowooza 13 nga kiri bwe kityo, era ne bakukusa ne bajjamu emyezi ebiri egyalimu ne baleeta ogumu oguzze era nga nagwo gusuppressinga nga guzze gufuga enzizi ez'amasannyalaze agatutuddemu oba mukitegeera. Kubanga jjukira w'obeera nga ovudde mu central sun obeera n'enzizi 12 kati ye Katonda abeera ajjudde bwe bwa Katonda kati osiimuulibwa okutandika okubeera nti otandika olugendo lwo n'otandika mu luzzi olusooka n'ogenda nga weeyongera ogenda okula. Kati ffe in fact baatussa ne batuteekera ddala mu nzizi emu bbiri kye bayita
DNA strands ebbiri naye ng'ekituufu mu butuufu bwaffe tulina okubeera ne DNA strands mu 12 era olunaku olwaleero wookera ku makya naddala abalina vibration ez'amaanyi wookera ku makya n'okugenda nti bakebere DNA bajja giyita kubanga abasawo abaawana abali wano tebakimanyi oba bajja kugamba that is simanyi it's a DNA simanyi babeera bagamba nti abnormal nti oli abnormal naye nga in reality kye tuyina okuba enzizi zino ezitutuddemu eziyitibwa nambi mu kikyala oba mu mukazi eziyitibwa kintu mu musajja era nga ye Adamu era ye Eva nga kyekimu kye bayita atom ke kasirikitu akakola obulamu obumu obusirikitu obungi obwa atom obukola billions z'omuntu obuli mu billions okukola ekintu kye tuyita omuntu ye atom kye bajjamu ekigambo Adam then kyekigambo kyekimu ekimanyikiddwa nga kintu oba nambi ku side eya bukyala kubanga nambi mu numerology atudde mu namba 12 namba 12 etegeeza okuzaala era okumanya nti nno matrix eno yatukiipingira era ezze tukiipingira mu kizikiza ng'etulimba ng'egamba nti alimanya ebingi era aliramulwa na bingi ekintu ekikyamu ekyatukiipinga okubeera nga tetwebuuza lwaki ebintu ebimu bigenda oba bijja mu bulamu bwaffe. Omuntu yenna ng'ayagadde okukiipingira mu kizikiza either era akuteerawo engeri nti alimanya ebingi simanyi alikola ki alibuuzibwa bingi naye nga tewaliwo alina kulamula yeggwe mulamuzi oli on your journey back home on your journey back to your God self kitegera naye nga mu lugendo luno olwasayiningibwa bajjajjaabo era nga kyateekebwa mu tteeka nga we muwulira nti nno buli muntu yenna oba buli mwoyo gwonna guyina free will era waliwo etteeka eddala erigamba nti okumanya taata ne maama that is taata Tonda ne maama Namugereka olina okumanya bazadde bo kitegera yo matrix nejja negamba najja okubakyayisa abazadde najja okubaawukanya n'abazadde bammwe gwe teweebuuza kati obeera osobola okuzuula maama ne taata ate nga totegedde maama ne taata waakuzadde wano ku nsi ekyo waliyo kyebuuzizaako so matrix yatukiipingira mu ngeri eyo ey'ekizikiza so ng'emaze okubeera ng'eri successful ekoze clones ezadde abantu baayo etukiipinze etutaddemu chloride okusobola okubeera nga tetuyambuka mu nzizi kitegera nga tetuyambuka mu nzizi then kyoba olina okukola manya kye baali balina okukola kubeera nga microchippinga bateekamu fluoride n'ebintu poisons ez'amaanyi ezisobola okubeera nga buli kiseera zitussa then enjuba eno n'omwezi
ne bagumakinga nti etime we tulina okufuna amasannyalaze baateekangawo eclipse eya omwezi gwabwe nga gwe gudda mu maaso ne gukwata amaanyi ago enjuba oba jjajja kiwanuka gw'aba alina okubeera nga ajja ku source eya central sun eya wabweru nga bakipreventinga amaanyi ago gayeme kubeera nga gatutuukako. Nkitegeera bakipreventing ekyo. Then over time nabadde njagala kubannyonnyola nti lwaki bajjajja twandigambye nti lwaki tebajja batutaakirize okusobola okubeera nga batugjawo nga bamaze okukola shields ezo then baateekawo ebyokulwanyisa era bye baakozesa ku planet eno ey'amaazi ne red planet okugisaanyaawo ne bakola ebyokulwanyisa bya nuclear nga nuclear oyo nga yalinganga leverage eri action eno. Era y'ensonga lwaki wembeera mwetegereza nti abafuzi bano bennyini ababadde babeera mu control nga be babeera ne briefcase nti edetonatinga nuclear oyo so nga nuclear oyo nga yakuuma oba nga to keeping as prisons kubanga bajjajja baali tebayagala tutuusibweko obuzibu naddala abali mu dimension ey'okutaano be baba balina ogundi okukola direct invasion. Bano bakanyama abakulira bo bali buli wamu zobasooka kubeera personal n'obaaniriza then out of families ez'enjawulo babeera nga bakkiriza okulungamizibwa kwabwe then collective ey'amaanyi weekola ki mpozi kwe kufuna chance awo okusobola okubeera nga muva naye babeera mu dimension ez'okutaano biki kibabeerera bazibu okujjako bano ababeera batwala nga wowulira omusanvu abatwala planets zonna wamukitegeera. So keeping a matrix kulwa nuclear bajjajja tebasobola kubeera nga bajja okubeera nga batutaasa ku lw'ensonga eyo ne balinda cycle emala okuggwako cycle eyo nga yaggwako omwaka ogwaggwa. So cycle eyo weggwako omwaka ogwaggwa baali balina okudrivinga oba okukola plan naye plan eno etandika etya oba ejja etya ku climax ku lw'ebintu ebimu bye tubagamba ne mulowooza nti oba ono anyweddeko ku njaga naye nga si bwe kiri. We tutuuka ne tukuba nuclear mu Nagasaki ndowooza yali mwana anaawe watyo simanyi sijjukira bulungi specific mwaka council etwala oba etutwala wano ey'abajjajja baatuula nga mwe muli ekulirwa Kabaka Bulamu mwe muli jjajja Kiwanuka muli jjajja Lubanga mwe muli jjajja Kitinda amanyikiddwa nga era mu Tuluba erya Wannema nga mwe muli Musoke nga y'empewo Kiwanuka nga gwe muliro oba enjuba then ne Mukasa be bakola obusukkulumu obwa kanso etuula mu Saturn. So we baatuula ne badrivinga oba ne bakola plan ku lwakuba nti twali tuluzinze course ate nga ne we bajja okubeera nga batwogera naffe nga we bamandwa ewaka nga tuyina empaka mpitirivu
okitegeera. So okubeera ne mu empaka mpitirivu bakola plan ne basalawo bakkirize basobole okubeera nga balabika either babiri oba basatu bajje physically ku bantu abali influential mu biseera ebyo, kitegeera. So kwe ku drivinga plan eno etuuka ku climax gye tuliko. Plan eno yayitibwamu abantu abaali mu bifo ebyenjawulo naddala mu controls eza matrix eyali ekozesebwa Action. Matrix eno nga politics field yaayo oba ekitundu ekya politics kyali kikulirwa Washington, ne bafunayo ko abantu abali influential abaali basobola okubeera nga bakuuma ebyama okusobola okubeera nga badrivinga plan physically nga bagibagamba basobole okubeera nga bakola plan enaataasa. Then ne bafunayo n'omuntu era matrix y'ekizikiza Vatican nga yeri mu religion, then ne London era nayo ne bafunayo matrix, ne bafunayo ko ku bantu abali mu matrix eya monetary, then ne Israel nga yeri mu matrix eya magic, eno gye basalira n'okutunda ebitundutundu by'abantu ne empuku oba enguudo ezikusibwamu abaana baffe okubeera nga babajjamu omusaayi. So matrix ezo zonna ne bagenda nga bateekamu abantu baabwe oba bagenda ne babatuukirira ne basobola okubeera nga bamanya, kitegeera. Era abantu abamu betulowooza nti nno baafa ffe betumanyi, we babeera nga baafa lulala, naye ekiseera ekyo baali tebaali bafu, nabo bakozesa matrix yemu ne badda underground light forces ne zisobola okubeera nga zirwanyisa matrix ey'ekizikiza eyali eplantingiddwa. So wano woogenda okulowooza oba woogenda okutegeera nti ensi gy'obadde olimu si bweri. Omuntu nga Bobby Mare kwolwo we baamubika si bwe yafa, nedda. Matrix ey'ekitangaala yamuzza ku side kubanga already yali abaddeyo ko ng'alabye obubi bwa matrix ya darkness, anti buli omu kasita yabeeranga wabeera influential nga matrix eyagala okubeera ng'emukozesa. Omuntu nga Diana oyo naye si mufu, it's just manipulated, oba okufa kwe nako kwali just manipulated. Omuntu nga Kennedy Junior, FJ Kennedy Junior, naye okufa kwe kwali manipulated, n'abantu ab'enjawulo besitasobola kubeera nti malayo. So baakola plan etambuzibwako oba eriko olunaku olwaleero, naye nga bagenda bagitandika mpola mpola nga bagiruka mpola mpola, nga we bagenda bayingizaamu abantu b'abakozi b'ekitangaala abafuna orders okuva mu council eya bajjajja okuva ku Satan, ne badrivinga plan emanyikiddwa nga quantum. Ensonga lwaki bakozesa ekigambo Q kyentera bagamba nga Q, it is quantum, nti ensi eno it's a magnetic field. So
yensonga lwaki gye tugendeyo mu maaso ojja kusanga nga tujja kubeera ne quantum kingdoms nti gwe kennyini yo magnetic power zicreatinga kye tuyita quantum kingdom zo ze tukozesa nga tutambula mu portals ez'enjawulo ate nga naffe ffennyini tulina portals kitegera era nga mu maaso gy'onaagenda okula bwe tunaabeera nga tutandise okubeera nga tugenda ku mitendera egy'enjawulo ova mu dimension emu okudda mu ndala ojja kuzuula nti poto ey'oku mutima ssente bwe zinaabeera zivuddewo poto ey'oku mutima gy'ojja okuyitangamu okugenda okusisinkana taata ne maama era omale okomewo era olunaku lw'oligenda okumitinga omulongo wo oli gwe tuyita ow'olubereberye era oliyita mu mutima gwo kitegera oliyita mu mutima gwo wewali poto ekutuusa ewakatibako ke tuyita original you oba blueprint yo era ng'olituuka okubeera nga osala ogende mu dimension ey'omusanvu omulongo kwe tuyita kristoowo ge mazzi agakulimu kristo ali munda mu ggwe ate waliyo ne kristo ow'obutonzi ali ggwe kennyini yalikuwa ekisumuluzo erilusumulula oluzzi olw'omusanvu osobole okubeera nga ate weeyongerayo okusobola okumiitinga akatiba akasembayo n'okuconnectinga mu bwakatonda bwo obumanyikiddwa nga yo source kitegera okumiitinga yo source so baakola plan mu ngeri ey'ekika ekya waggulu abantu abamu nga Trump teyali ready okubeera nti yeesimbawo no matrix ey'ekitangala eyamutuukirira then n'abeera nga awa offer naye sigamba nti nno yali kale yali president naye nga waliwo already enamba ey'abantu ab'ekika ekyenjawulo oba abangi abali influential abamu betulowooza oba betwali tulowooza nti baafa abaali emabega nga beebika era ne balaga nti nno bafudde naye nga badda ku sayidi okusobola okubeera nti balwana olutalo era engeri Trump wawangulamu entebe ya USA baddira emails ez'ebitundu oba ez'ebyama bya matrix ey'ekizikiza ne bagenda nga bazisindika mu abantu ne balaba engeri we battamu abaana engeri abaana bwe basala ku face engeri abaana we bayita mu kutulugunyizibwa naye ng'abaana bano tebakka wansi wa bukadde 8 buli mwaka abayita mu kino ekintu naye nga matrix ezo ze twoyogeddeko waggulu Vatican, Washington, London, Israel eri mu ddate ono yonna nga bakozesa CIA nga bakozesa FBI kitegera nga control mechanism yaabwe eyagala okubeera nga introducinga kye tuyita one government emu eya family eze 13 nga ye UN. Imagine ne tuddira family emu ku zo nga ye controllinga central banks zonna ezansi eya Rockefellers. I mean is it Rockefeller? War family controlling family emu ya dark forces oba eyaba dracons oba reptilians
ezibadde zikontrolinga sente zino naye family emu nebeera ng'ekontrolinga abantu ng'ekontrolinga governments era governments ezaali zitakkiriziganya oba ezizadde zitakkiriziganya na family ezo zaali ziyina oba zibadde ziggyibwako naye baalinda divine oba akaseera kano akatukuvu akamakyusa basobole okubeera nga baminimizinga destruction tuleme kubeera nga tufiirwa kyali too risky nti era waaliwo ne plan B erina okubeera nga biba biganye then waliwo special plan erina okubeera ng'etujja wano evacuation team era nayo yali in place naye Q team kyeyakola yo ezze nga ejjawo abantu abo bemulowooza nti no bafuzi queen biki Vatican bonna nga abatuufu babajjawo then ne bafuna ab'obukookolo ne babambaza nga maaso awo bwe tulaga bagenda kubeera nga babanjulira ensonga zino musobole okubeera nga muzitegeera mukitegeera yes so njagala otegeere ddala weekube mu mutima baakuleetera kitangaala obeera ng'olaba nti politics ali mu nsi waaba mafiya wa bulyi bwanguzi kitegeera gw'olaba akusanyusa gw'olaba obubbi n'obufere obuli mu nsimbi bikusanyusa entalo ezitaggwa mu nsi emanyikiddwa nti simanyi ey'abatuukirivu simanyi ey'omutuukirivu simanyi ensi entukuvu buli kiseera nga babeera okubeera nga bakuba emmeezayiro mu nsi eyo ebeera ntukuvu ye mu ddungu waliyo kyebuuzizaako naye n'ogamba ebyo byonna byonna bibi kutta bantu kola ki naye ekirungi baatuleetera ekitangaala ky'eddiini ddala kituufu anyway oli free era nga wenze nga mbagamba nga oli free okubeera nga weesalirawo naye manya nti akadde tusigaza katono so yensonga lwaki buli kimu kitakinga place olunaku olwaleero mumanye nti twawangula abo bonna abaali mu control oba abali ku direct source eya control oba gye babadde bajja obuyinza ekkonda eryasembyeyo yabadde CPP we baali bakyusizza nga batandise kukozesa China ffe tulowooze nti China yeefuga naye nga bakozesa ekibiina ekimu okubeera nga bakola data games zaabwe already light forces yasobola okubeera nga takinga over so super powers zonna ziri ku side y'ekitangaala naye at the moment ebiriwo it's like a movie lwakuba nti ababulooka baabwe bo bakyali in place era ye phase esembayo nga tetunnaba kubeera nga mufuna amazima aga buli kintu kinoomu era y'ensonga lwaki ebiseera ebisinga mbagamba nti amazima we gagenda okuvaayo we tutaweerwa kitundu ekyensi eno kigenda kufeintinga okumala wiiki oba omwezi ng'omuntu azuukuka n'addawo nga tasobola kuimagininga kiki kyabaddemu weewaawo oli wa ddembe okubeera nga okkiriza byenjogera oba okubigaana naye njagadde okubeera nga nkuyitiramu bitonotono osobole okubeera ng'otegeera lwaki ebintu ebimu bituuse ku level gye tutuuseeko munansonyiwa bintu bingi byembeera nnyena
mu mutwe naye embeera sisobola bimalayo byonna kusobola okubeera nga mbibategeeza nga bwe bibeera bintegeezeddwa. So naye ababa basobola okufuna chance wobeera owuliriza then osobola okuyita jjajja Kiwanuka n'omubuuza ku bimu ku ebyo n'asobola okubeera nga akubuulira wobeera nga akulabye nti oli ready okwagala okuyiga n'okubeera nga otegeera ddala ebyo ebyaliwo mu butuufu bwabyo kubanga yawanula ebyo ebibeera byaterekebwa. Weewaawo mbaagala nnyo atenderezebwa agulumizibwe ekitaffe ettonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Ndi Kitangala mbasindikira ekitangala, ndi kwagala mbasindikira okwagala, ndi bumu mbasindikira obumu, ndi ddembe mbasindikira eddembe.